Katonda waba amulamula abeere wa kisa, amusonyiwe byonna, amuwe amutere ekitangaala gye tugenda eri wansi mu Kinya, waleke kubeerayo nzikiza, abeere ku mukolo gwa ddyo. Twakuumye bubi Ssaabasajja Kabaka. Kati munzikirize ngenda kutuusa bubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Woofiisi ya Kabaka wa Buganda ngenda kusoma ennaku z'omwezi zino, zeegendereze nnyo kuba temuyinza okutandika okutaputa ebitaliiyo. Ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 ezo muzikwate olwa kino kyenzizaako. Omutaka Eriya Buzaaba Olwasi Katikkiro w'ekika ky'Endiga, munnaffe twenyamidde nnyo olw'ettemu eryakolebwa ku Mutaka Lwomwa Daniel Bossa ku lunaku lwa Sande akawungeezi bwe yali ng'addayo mu maka ge. Okuttibwa kwe ffenna kwatukubye enkyukwe kitalo nnyo. Tusaasira nnyo nnamwandu Gladys Bossa n'omuzzukulu Peace Nambabe abaali n'omugenzi mu kidduka olw'entiisa eyabatuusibwako era ne basumatukira watono okufa. Mu ngeri y'emu tukubagiza ekika ky'Endiga, ab'eŋŋanda n'emikwano olw'okufiirwa kuno okunene. Mu ngeri ey'enjawulo tusaasira abataka abakulu ab'obusolya olw'okufiirwa muganda waabwe. Tuvumirira nnyo ekikolwa kino eky'ettima ekikontana n'obuwangwa n'ennono zaffe. Tusaba abavunaanyizibwa okwanguyaako okunoonyereza n'okuzuula abaakoze ekikolwa kino bakwatibwe era bakangavvulwe. Obuganda bufiiriddwa omuntu ow'enkizo, abadde omwetoowaze, omwesimbu era ng'akulembedde bulungi ekika kye. Alese eddibu ddene mu lukiiko lw'abataka gy'abadde aweereza ng'omuwanika, so nga era yaweerezaako mu bitongole ebirala eby'Obwakabaka. Tumusaaliddwa nnyo. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe ne byonna bye yamukozesezza. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Kabaka. Waba yero waba green kaaba nga tali ku ndiga era nga tali girya kuruwo busembeze afa abazzukulu abakulemberwa eno yessaawa ndowooza ne batukira mu bika ebyaffe bwe bakugambanga nti ono ye musika fatanyayo goberera omukulembeze abamuki mukulembeze teri kuyeekera mukulembeze tomuyeekera bwe bakugambanga nti ono ye musika mpozi nga vuddeyo akasajja ku kyalo ne kajanalizawo siza DNA ekifundikwa awo kikola kitya kubanga munnange akabbo kayinza okuzuuka awo akalira ne kagira katiiti ate kati wategedde ayambadde ekifundikwa yali akundiga oba yakola batya awo ekifundikwa okikola otya okizaayo oba wuwe kyanga nti nze sibyagala babyokezza naawe ekifundikwa kyaffe kikole ki kizze nti luno olugoye lulaba olugoye olubugo tokyalwagala kubanga ofuuse nnyo mu nnaddiini okusinga abalala awo nno ekifundikwa nawe kiyinza okukuddibwako n'okizza naye aba bakugambanga nti ono musika ono ye Lwomwa ne banaamukubagamba nti ono ye Lwomwa
mutambule muzze ekika ky'endiga ku ntikko. Emiwaatu egyo gye givaamu kye muwulira ekiyitibwa ensowole. Koolekawo gaapu wabeerawo ki? Ensowole. Omuzungu agamba leadership teyeetaaga vacuum. Tokkiriza kubeerawo ki? Vacuum. Tokkiriza kubeerawo muwaatwa, tokkiriza kubeerawo gaapu. Abo bajjajjaffe baabiraba dda emyaka 8 n'okusoba egiyise. Weebale nnyo akubye engalo kubanga ekitiibwa kya Buganda okitegedde. Kyateekateeka bulungi nnyo. Awo nno mbakakasa era nga wadde mugoberera nti tetulina gaapu. Era bwe tumanyi Lwomwa ajja kubeerawo era waali. Nga batugambye tafa. Tusaba ki abazzukulu? Oba kansooke kusaba Lwomwa yennyini. Obwa Lwomwa nga bunaakunyumira k'obireetamu amawanga, bano baddugala nnyo, bano bawanvu, bano beeru, nga bikulemye. K'onoobireetamu eddiini, obwa Lwomwa nga nabwo bukoze eki? Bukulemye. K'onoobireetamu ebibiina by'obufuzi, k'onoobireetamu ebibiina by'obufuzi ng'obwa Lwomwa bukoze eki? Bukulemye. Abazzukulu bo oba balungi nga nze oba babi nga gwe omuggyako luyombo ki? Omusajja ow'ekisa. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ettemu ensangi zino ligenze wala, era tetujja kukoowa kukubiriza na kusaba gavumenti erondoole ensonga ezo zonna buli wabaawo ettemu, n'alipoota zifulume. Obwangu obwakoleddwa mu kukwata abaakoze ekintu kino, abateeberezebwa okuba nti bye baakikoze, tusuubira era bujja okuba obwangu obujja okuvaamu ensonga entuufu. Awo twebaza gavumenti okuba nti kyakoleddwa kityo. Naye enkwatamu y'abateeberezebwa oluusi ereetamu okuwawaaza amatu. Tewali nsonga lwaki omuntu bw'oba omwagala ate omutwala n'empaawo, muntwalira mu mpaawo atali kaaba, oba mwaziwulirako ezo zimpaawo atali kaaba. Ennaku zino baziyita zi drone. Ndowooza kituufu omuntu bw'aba nga ateeberezebwa okuba nti alina kye yakoze, akwatibwe mu ngeri ey'ekikugu, etawaawaza matu, atwalibwe, avunaanibwe ng'omuntu. Abamu abaakwatidde mu abawulidde bakozi bannaffe. Tusaba ekyo kigguke mangu, ekibateeberezebwako biveewo nga birina okuvaawo kikyekyo. Olwo ababityeka naye n'Abaganda balina engero nti omulya mmamba akola atya? Naye tetunnalya mmamba ffenna, n'eyakwatiddwa naye tannateekebwako kigamba nti yalya ku ki? Ku mmamba, oba kyakakase nti yalya emmamba. Emimwa gye tekinnabeerako masavu ga mmamba nnyo. Obwakabaka buno tuyimba bulijjo ekitiibwa kyaffe nti kyafa dda
hakku kyamazima ekitiibwa kyakola ki kyabadda nga naffe abaliwo kati kitukakata kukola ki okukikuuma. Ekitiibwa ekyo Ssaabasajja Kabaka atudde ku masiga eka 3. Ffenna essiga ery'Abalangira n'Abambejja kulu nnyo bwe litabaawo muyinza obutaba na kabaka. In fact muba na kabaka. Essiga ery'ebika ery'abajjajjaffe abataka abakulu ab'obusolya kulu ddala. Essiga eryokusatu ly'essiga eryaffe abazzukulu abakulembeze mumuva abakulembeze b'Obwakabaka okukwasako Ssaabasajja Kabaka emirimu ne bajjajja, nalyo kkulu ddala. Enteekateeka z'abajjajjaffe abaatusooka ekitiibwa okuva edda n'edda, amasiga ago gonna gayina mu maaso singa waba wazzeewo obwetaavu. Ebyaffe si byateebi byasengebwa dda era birina okugobererwa ne bikuumibwa butiribiri. Buli ssiga ngambye lirina ennambika yaalyo. Bagana amasiga mwe tuva nga bajjajja abataka b'obuzalya bazadde abaana ne bafuna amasiga. Nedda, ngamba amasiga 3 paka kwatudde. Buli limu lirina ennambika engeri gye tugenda mu maaso singa waba wajjeewo enjega. Nalino kati lye tuliko essiga ery'abataka ng'Oweekitiibwa Nabbosa bw'akirambise bulungi. Tulina engeri emanyiddwa obulungi nti jjajja bw'aba abuze nga jjajja Lwomwa Inginiya Bbosa Daniel abatemu bamutuusizzaako kino, tulina obulombolombo bulina okuyitwamu. Mwenna bakatikkiro ba Buganda abazze ku mukolo guno ogw'okuwerekera jjajjaffe omwagalwa awummudde, eyabuze era awummudde. Mwebale nnyo kulaga bumu, mulaze obumu okuwulira nti mwenna muweddeyo. Kino kyanjawulo nnyo sikirabangako, kitegeeza obumu. Jjajja bw'abadde atukubiriza buli kiseera abadde ayogera ebigambo 1-2 ng'agenda ku kigambo eky'obumu, okutambulira awamu, okubeera obumu. Ekyo nno mukikoze era mukiraze. Tweyanziza nnyo ffe ng'abazzukulu, tweyanzeege ddala. Famire maama jjajja ne famire baganda baffe mwenna, bannabyabufuzi mwenna abali wano, abajjwa mwenna abali wano, bannange tuli wano mu kaseera kazibu nnyo okuva jjajjaffe lwe yabula. Nja kwogerayo obugambo butono nnyo, ebisinga obungi bakadde baffe ab'ekika babyogedde, sijja kubiddamu. Naye kanjogereyo obugambo butono nnyo obulaga enjawulo eri wakati w'omutaka n'omuntu owa bulijjo ffe aba bulijjo ffe abazzukulu. Enjawulo eriwo, njagala mukiwulirize, abatabimanyi mubiyige bulungi. Bajjajja abataka tebafa, babula bubuzi. Bajjajjaffe abataka tebafa, babula bubuzi.
bajjajjaffe abataka tebabaziika babatereka buteresi. Bajjajjaffe abataka tebabaziika babatereka buteresi. Bajjajjaffe tebabateeka mu keesi zino ennungi ennyo ez'ebbeeyi zetera ogenda mu ffe, wabula babateeka mu mbugo nga bwe muziraba. Ezo embugo ziri 150 eziri ku jjajjaffe oyo, oba babateeka mu maliba ag'ente amabisi. Batta ente ne bajjamu ennyama ne babateeka mu ddiba ne babatunga, kisinziira nga bwe baba baagadde. Bajjajjaffe abataka tebabateeka mu ntaana ffe ze tugendamu, wabula babateeka mu kinnya era ekyasimiddwa edda ekya fuuti 15. Babateeka mu kinnya so si mu ntaana. Bajjajjaffe bwe bamala okubula tebabaziika ku bijja bya bajjajjaffe nga ffe batugamba tibajja kumutwala ku kijja kya jjajjaawe gwe banaamuziika. Nedda, bo babateeka we bateeka kitaabwe. Kaakati nga ffe ono jjajjaffe agenda kugalamira awali jjajjaffe wano Mbaale ali wano, bamuteeka wano. Jjajjaffe Mbaale eyasookera ddala ali wano. Ate tajja kuddayo oba tebabaziika ku bijja bya bajjajja bwe, ekyo ndowooza nkyogedde, babaziika ku bakitaabwe. Bajjajjaffe bwe bamala okufuuka bajjajja tebaddayo kutunula mu ntaana yonna kebeere y'abaana be. Tebaddayo kuziika muntu yenna kababeere baana baabwe. Eyo yenjawulo n'endala nnyingi nnyo sosobodde kuzijjayo ezifuula bajjajjaffe abataka okuba ab'enjawulo okuva ku ffe abantu aba bulijjo. Njagadde ekyo mukimanye. Bwe batyo bajjajjaffe abaasooka edda emyaka mingi bwe baateekateeka. Era eyo yennono gye twagala okutambuliramu ffe abali wano, tuleme kugibuzaabuza kubanga bye bitufuula ki kye tuli. Kye kitufuula ki kye tuli. Eyo yennono yaffe ffe ng'Abaganda. N'amawanga amalala bayinza okuba nga nabo balina ennono zaffe. N'olwekyo ebintu bino tetubizannyiramu na kubisaagiramu. N'owulira nga boogera kino, boogera kiri, boogera kino. No, bano abantu betwogerako banjawulo, si kyekimu naffe. Nze mukyala Ssebuggwawo nsobola okufa leero naye jjajjange yabula bubuzi. N'olwekyo enjawulo eyo tugitwale nga nkulu nnyo. Nga mmaliriza ku lwa gavumenti ya wakati, njagala okutuusa okusaasira kwa gavumenti. Baawulidde twababikidde abataka omutaka ono nti abuzeewo era ne banyolwa nnyo. Era baatuusizza obubaka, pulezidenti yatuusizza obubaka eri maama Namwandu, obubaka obuwandiike n'obubaka obw'okuyambako okulaba nti omukolo guno tusiibula jjajjaffe obulungi mu kitiibwa ekimugwanidde. N'olwekyo nabo tubeebaza nnyo okuba nti batambulidde wamu naffe. Njagala okumaliriza nga neebaza bannange mwenna. Ndigambye eddakiika ebeera ntono ne byonna bikolebwa mu ssaawa y'emu. Omu aba aserengeta okuterekebwa ate nga Lwomwa abbulukuse atuuse wano yoli wavudde. Eyo yennono
y'obwakabaka era kabaka yatutadde okutuukiriza ennono eno eyaffe ey'Abaganda mu bika byaffe. Ennaku z'omwezi zaabadde nga lumu, eddoboozi ne tulifuna okuyita mu minisita w'ebyobuwangwa n'ennono nti ensonga yonna etuukiridde bulungi. Kale nno byonna tugenda bikola olwaleero. Abavunaanyizibwa naddala bakatikkiro b'ebika, bajjajja ab'amasiga, baminisita ba Ssaabasajja Kabaka, tujja kuba tutereka, ate ab'endiga abavunaanyizibwa bajja kuba ababbulula Lwomwa wano we tuli kati leero. Mukama wange Katikkiro w'ekitiibwa Twaha Kigongo Kaawaase, bakungubazi bannange mwenna mu biti byammwe basebo ne bannyabo, okuva Omutaka Lweyabula mu kikangabwanga 25 ogwokubiri 2024, ebigambo bingi byogeddwa naye ng'ebisinga mu byo byonna byakukubagiza. Tetuyinza kulekeraawo okukubagiza olw'okuba abakubagiza bangi. Twagala okusaasira ennyo okusooka famire y'Omutaka Lwomwa, mikwano gye, abataka babadde aweereza nabo emirimu gya Ssaabasajja, Obuganda bwonna, naye okusinga ennyo tusaasira Ssaabasajja olw'okuviibwako musajja we. Tumanyi bulungi obulumi famire n'ab'emikwano gy'Omutaka bwe bayitamu mu ssaawa ng'eno, naye mu bulumi buno tusaana twefumiitirize ku ttima eriri mu nsi muno. Tusaana twebuuze nti ensi yaffe ebadde ki? Ekisa kyaddawa? Buli lwe nkwata omuzindaalo ennaku zino nasalawo ku mukolo gwa buli kika njogere ku kigambo kwagala. Abakolinso ekisooka essuula 13 olunyiriri lw'okuna paka ku lw'omusanvu lwogera ku kigambo kwagala ne lugamba nti okwagala kugumiikiriza, kulina ekisa, tekuba na bujja, tekwekulumbaza, tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byakwo, tekunyiiga mangu, era tekusiba kibi ku mwoyo, tekusanyukira bitali bya butuukirivu. Obubaka bugamba nti Obwakabaka bwa Buganda, olukiiko lw'abataka abakulu b'obusolya, woofiisi y'omukubiriza, ab'enju y'Omutaka Lwomwa Daniel Kakeedo Bosa Lungujja Kyaddondo, ensonga okusaasira eri ab'enju y'Omutaka Lwomwa Daniel Kakeedo Bosa, bajjajja abataka ab'obusolya abakulu b'ebika mu Buganda, tujjudde okunyolwa n'obuyinike olw'okufiirwa omutaka. Omutaka Lwomwa Daniel Kakeedo Bosa aweerezza Obwakabaka n'ekika ky'endiga okumala ebbanga ddene ery'obulamu bwe. Alafubanye okutulaga nti obuwangwa n'eddiini bitambulira wamu mu kubumba obuntubulamu mu bantu. Kitalo nnyo. Tusaasidde nnyo Mukama waffe Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka olw'okuviibwako omutaka we eyenkanidde awo.
gutusinze nnyo ayi beene. Twongera okusaasira n'okugumya ab'ekika ky'endiga, abooluganda b'omugenzi n'abantu ba Katonda ababuna wonna kitalo nnyo. Omutonzi tumwebaza olw'ekirabo ky'obulamu bw'omutaka Daniel Bossa n'olw'ebirungi enfaafa byamusobozesezza okukola ku nsi. Aweerezza kabaka we, aweerezza ekika kye n'eggwanga lye, era tumusaaliddwa nnyo. Tusaba Namugereka Ddunda ayanirize omwoyo gw'omugenzi amusonyiwe ebyamusobako, amuwe n'empeera gye yatusuubiza. Ayi Mukama, omuwe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Ku lw'abataka abakulu b'obusolya, abakulu b'ebika mu Buganda ne Bakatikkiro, nze Omutaka Namwama Augustine Kizito Omutumba, omukubiriza w'olukiiko lw'abataka ab'obusolya. Kimala gaweebwa buli muntu yenna. Ekyo kiweebwa omutaka omukulu ow'akasolya. Era buli muntu yenna, buli mutaka omukulu w'akasolya tulina okugondera kino kiragiro nnono n'obulombolombo bw'Abaganda. Era tetwagala muntu yenna yeemulugunye mu mbeera eyo. Ssaabasajja Kabaka, twakuumye bubi. Woofiisi ya Kabaka wa Buganda ngenda kusoma ennaku z'omwezi zino muzeegendereze nnyo, kuba tebuyinza okutandika okutaputa ebitaliiyo. Ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokubiri omwaka 2024 ezo muzikwate olwa kino kyenzizaako. Omutaka Eriya Buzaabo Lwasi, Katikkiro w'ekika ky'endiga, munnaffe twennyamidde nnyo olw'ettemu eryakolebwa ku Mutaka Lwomwa Daniel Bossa ku lunaku lwa Sande akawungeezi bwe yali ng'addayo mu maka ge. Okuttibwa kwe ffenna kwatukubye enkyukwe kitalo nnyo. Tusaasira nnyo namwandu Gladys Bossa n'omuzzukulu Peace Nambale abaali n'omugenzi mu kidduka olw'entiisa eyabatuusibwako era ne basumatukira watono okufa. Mu ngeri y'emu tukubagiza ekika ky'endiga, ab'eŋŋanda n'emikwano olw'okufiirwa kuno okunene. Mu ngeri ey'enjawulo tusaasira abataka abakulu ab'obusolya olw'okufiirwa muganda waabwe. Tuvumirira nnyo ekikolwa kino eky'ettima ekikontana n'obuwangwa n'ennono zaffe. Tusaba abavunaanyizibwa okwanguyaako okunoonyereza n'okuzuula abaakoze ekikolwa kino bakwatibwe era bakangavvulwe. Obuganda bufiiriddwa omuntu ow'enkizo, abadde omwetoowaze, omwesimbu era ng'akulembedde bulungi ekika kye. Alese eddibu ddene mu lukiiko lw'abataka gy'abadde aweereza ng'omuwanika, so nga era yaweerezaako mu bitongole ebirala eby'Obwakabaka. Tumusaaliddwa nnyo. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe ne byonna bye yamukozesezza. Tusaba Mukama abagumye mu buyinike n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri.